mwalina obuzibu n'omukyala gwe bayita Bad Black so n'akajjukira bwava kuki anange oba Bad Black ate mwogereko ki ze Bad Black sina kyamwogerako lwaki kuba kati omuntu gwe nasanga wali nga nangamba mpa ku ssente nga siina bulungi ne mga kankuwe 15 gyenina ku ssimu nenzimuwa ate bwe kibanga kyafuuka nga bwe bujulizi bw'okulaga abantu yatugamba mbu wali n'engeri gy'oyagala okutransactinga business naye ng'omugula nengamba Lwasa yafuuka ddi omuguzi w'abantu kamuleke kuba bambisagala mwonoona saamukuba kamuleke n'ekirala katono yavayo natunyoya natugamba mbu ogwo omu ku balina businesses ennaakulabi kituufu ennaakulenga business ki katambi kafulumawo omwana Bad Black natugamba Lwasa yoyo yennyini gwe mmanyi business naakulabye naye ate ku kyakatambi omwana yakuba Black katambi ebyo ebiyingirire byabo era bibyo byammwe byemukola byebyo byammwe byemukola nengamba Lwasa afuna ddi business ennaakulabi naye era omuntu nga w'amaanyi yeewulira asigala yeoyoyoyo Lwasa weewulira kati nkunyonyola tubuze enjo kati nkunyonyola entya mu butuufu naye kati ku level nga Bad Black wali ogenda muyisa otya ate kuki ze Bad Black sina ne business mumanyi bumanya nti oyo Bad Black era siyinza kuyita wantu waali ne simubuuzaako akola mulimu ki emirimu gye sigitegeera mundeke sigitegeera munoonya kumpalanya bantu mundeke naye nga Lwasa